Mu mawulire agakagwawo breaking news waliwo ebyama ebigenze maaso n'okubanga bizuulwa mu nsonga za Ninye Tabs oba Andrew Natumanya ono abamu ku babadde bagenda maaso n'okubanga bata information ku mukutu ogwa X ono akolera ekibiina ekya National Unity Platform eyagenze maaso n'okubanga alabisa abamu ku bakulu abali mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eyabadde awambiddwa gye buvuddeko wabula oluvannyuma n'ateebwa. Bibuuzo bingi nnyo, ebigambo bingi nnyo byabadde bitambulira ku nsonga z'omukulu ono amanyiddwa nga Andrew Natumanya abangi bwe mumanyi nga Ninye Tabs naddala ku mukutu ogwa X. Kakati wenjogerera waliwo amawulire amapya agagenze maaso n'okubanga gazuulwa nga bino bigenze bikuŋŋaanyizibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo ng'ate naye yennyini yagenze maaso n'abyogerako. Wuliriza, batugamba nti baamukase eyo gye yabadde mu detention okumuggyako DNA ez'obuwaze ng'ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka. Kyokka ate nga Ninye Tabs yennyini yayogerako ko oba yayogeddeko bwe yabadde ku mukutu ogumu n'ategeeza ebigambo bino ng'agenda maaso n'okubanga abikonfaaminga. Kakati waliwo ekiwandiiko kyenfunye ekigenze maaso n'okubanga kibindaga nange ne ŋŋamba nti nja kujja ngende maaso n'okubanga ate nange mbibalaga ng'ovudde ku cases ez'enjawulo ezibadde zirimu okuba nti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bajja accusinga okutunda human organs oba internal organs omuli ebibumba, emitima, obutaago, ensigo n'ebintu ebirala ng'ezo zikyali allegations. Wenjogerera kimaze okubanga kikakasibwa okusinziira ku kiwandiiko kye ngenda okusomera ky'ogenda okuwulira nti Ninye Tabs oba Andrew Natumanya bamuwalirizza eyo gye bagenze maaso n'okubanga bamuwamba nga bwe yavuddeyo n'ategeeza nti abasajja baamukwata ne bamuwambula n'abeera naked ne bagenda maaso n'okumukolako ebikolobero ne bamukwata obutambi ne bamutiisatiisa nti bw'onaabaako ky'oyogera buno obutambi bwe tukkutte ng'oli naked tugenda kubeera nga tubuta ensi etegere obwereere bwo, ensi etegere butya bw'ogenda maaso n'okubanga ofaanana ng'oli bwereere. N'abagamba nze bye tebintiisa. Era oluvannyuma lw'okubagamba nti tebintiisa abasajja kye baakoze kigambibwa nti baamuggyeeko DNA ey'obuwaze ng'ekigendererwa tekinnaba kubanga kitegeerekeka na buli kati. Kyokka teweerabira, jjukira nkugambye gavumenti eno bajja accusinga mbu okutunda human internal organs. Kyokka Andrew Natumanya abangi gwe mumanyi nga Ninye Tabs era mu bigambo bye yabadde ayogera oba bw'azze alabikirako mu butambi obw'enjawulo yavuddeyo n'ategeeza nti waliwo omu ku bakulu lowooza oba mukulu mu gavumenti mbu ye alina n'akasente ke yateeka ku mutwe gwa Ninye Tabs oba gwa Andrew Natumanya. Simanyi oba okategedde. Waliwo omukulu omu nga yateekawo ssente nti omuntu asobola okumuwa omutwe ogwa Ninye Tabs agutaddeko akasente oba agutaddeko ekirabo omuntu anaasobola okkimuwa anaasobola okugumuleetera. Ekirala baamukase okumuggyako DNA nga bw'ogenda obbiwulira mu kiwandiiko. Kati Shabe Winston is from Kyamuhunga. Kyamuhunga is very close to our home. So now he has done his due diligence and due intelligence and they've told him who Tabs is. And I'm told he has put a bounty on my head. What do you mean? He has put money. Amutwayo omutwe gwange. Okitegedde. Ataddewo ssente. Anaatwala omutwe ogwa Andrew Natumanya oba Ninye Tabs agenda kubanga afuna akasente ensonga tennaba kubanga etegeerekeka. Kyokka ng'ebyo bigenda mu maaso abasajja bakugambye gavumenti eno waliwo abaginenya oba waliwo allegations ezigirumika okuba nti bano abasajja batunda human internal body organs nga mulimu ebibumba, mulimu omutima, mulimu obutaago n'ebintu ebirala. Era nga kigambibwa nti akatale akaabina akasinga obunene kali mu kye bayita Middle Eastern States okuli eggwanga nga Saudi Arabia, eggwanga nga Oman, eggwanga nga Jordan n'amawanga amalala. Kakati ng'ebyo bikyagenda maaso n'okubanga byogeza bannayuganda obwama abantu beebuuza ddala ebintu ebyo biba bigenda maaso n'okubanga bijjibwa mu bantu. Kigambibwa nti abamu ku bantu abagenda maaso n'okubanga bawambibwa ne babuzibwa okusinziira ku reports ne documents ezigenda maaso n'okubanga zoogera ku bino oba allegations ez'enjawulo oba envuuvuumo. Kakati tubadde tukyali ku nvuuvuumo nga bannayuganda bakyagenda maaso n'okwebuuza bino lwaki bihappeninga naddala mu presence y'abakulu abagamba nti bo bajja kukuuma mirembe n'ogenda maaso n'okubaako ebikolobero n'ogenda maaso n'okubaako engeri gye bakuumamu eggwanga kakati mukadde kano ng'ebigambo bitandise okuvaayo ebimu nga tebandyagadde biveeyo wabula nga kigambibwa nti bivuddeyo olw'okubeera nti bibadde tebirina kyakukola bibadde birina kuvaayo. Mu mawulire ge tulinawo era ge njagala okutegeeza Andrew Natumanya oba Ninye Tabs baamuwalirizza okumuggyako DNA ate nga bamaze kumwambula n'abeera bwereere yo mu detention centers oba mu basement nga bw'oyinza okiyita ng'abalala gye babadde babatwala. Jjukira abamu bakugamba batuukayo nga bali unconscious. Kitegeeza wandiba nga waliwo abalala abakolebwako ebintu bwe biti
olw'okubeera nti abamu bagambibwa nti babeera unconscious nga tebajja kujja batubuulire. Kakati Andrew Natumanya yavuddeyo n'ayogera n'ekiwandiiko wano kyafulumidde ku mukutu ogumu gwe ngenda okugamba. Batugambye Ninye Tabs alleges forced DNA sampling and threats during detention. Andrew Natumanya oba Ninye Tabs yategeezeza nti baamukase okumukolako DNA ey'obuwaze etaategerekese eyo wakati mu buwambe. Tebaakomye okwo, baamwambudde ne bamuggyamu engoye, ebyo nkakasa wabiwuliddeko, ne bamukwata obutambi ne bamutegeeza nti bwe tukuta n'obaako ky'oyogera buno obutambi tugenda kubuta, olowooza baabadde bamukola ki? Kakati nga bulijjo kkiriza tugyewo akalango kano. Oluvannyuma lw'akalango ngenda kujja ne sitole yonna era n'ebigambo by'ogenda okuwulira ogenda kutya. Gwagoberera omukutu guno atanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata ku kade aka notification obeere omu ku abo abasookera ddala okumanya bwe tuba nga tugenze maaso n'okubanga ate atuteekayo ensonga eno. Era gwe amaze okubanga osubscribinga genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako obeere nga ate ozitegeera bulungi. Kati nga sinnagenda mu kalango munzikirize, ngenda kusooka neebaze abali mugenda maaso n'okudduukirira omulanga gwaffe ogw'okufuna entebe. Entebe eno kwentudde gye ngenda maaso n'okubanga nkakkalabizaako emirimu gino. Baganda bange nabasabye entebe nga bwe nabagambye nkaluubirirwa nnyo okujja okubasabiriza, naye mukadde kano kino kyakalubyemukko entebe enkutula. Ennamba zange zeezo, ezo ziri ku WhatsApp ate nga ziri ne ku mobile money. Osobola n'okuntuukira ne twogerezeganya ne tuwuliziganya ku nsonga ez'enjawulo nga sinaba kubanga neeyongerayo, wabula osobola okubanga neebaza abantu abazze ne mutudduukirira kubanga sofa we tuli tulabika ku ssente ezo tulabika tuliiko nga mu 35%, kubanga kati ekibulayo si kyekinene nnyo. Tuyinza okuba tuwezezzaawo emitwalo kuba twasabye ssente ezo baagitugambye emitwalo 55 nensaba nti waba waagirina nga ggwe z'okola osobola oggimpa oba ne tusasulayo akasente akatonotono, naye nga sofa tuyina abatudduukiridde besijja kumenya mannya kuba kyo tebaakinzikiriza, wabula abamu nja kubatumirako mu maaso awo nga bwe baakinsabye. So nja kubasaba oba nja kwongera obategeeza nti tuyinawo sofa emitwalo giri 25, kitegeeza tuba tubulayo emitwalo nga 30 zezibulayo tubeere ng'entebe eyo tugenda maaso n'okuba nga tugifuna. So kakati gwe omuzira kisa oyinza okugamba nti egyasatu egibulayo kanjigatteko kiggwe. Oyinza okugamba nti nze nina entebe ezo ze muyinako muzireete njibawe, ate tugende maaso n'okuba nga tukakkalabya. So kkiriza nga bulijjo tugyewo akalango kano, then oluvannyuma lw'akalango nzije ate tubeere nga twongerayo ensonga za Ninye Tabs oba Andrew Natumanya. Abasajja bagambibwa okuba nti baamukozeeko DNA mu buwaze, ate era yavuddeyo n'ategeeza nti baamwambula ne bamukwata obutambi era ne bategeeza nti bw'anaabaako kyayogera bagenda kuta obutambi obwo ensi erowooze nti yabutadde. Onaawulira nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, weebale kubanga okyaliko, weebale kubanga okyagoberera ddala gw'atambula naffe, era naddala ggwe amaze okukoppolola ennamba ng'ogenda contributing ndoozi ennamba eyo kanjiteeke wano ebeere ng'ebeerawo tubeere nga tutambuza mpola mpola. Ennamba zino ziri bbiri, emu ya MTN endala ya Airtel. Yinza okuba nga zisobola okukwanguyira okusobola okugenda maaso n'okuba nga otudduukirira mu ngeri emu oba endala. Tukyagenda maaso n'okuba nga tubikutuusa kakati wuliriza. Okusinziira ku information gye nnina, ensonga za Ninye Tabs oba Andrew Natumanya si nnyangu nnyo. Kigambibwa oba kirowoozebwa nti bino byandiba nga si gwe gusoose, wabula tugenda kukuwa bino ffe kubanga bye tulinako obukakafu. Nze bino byenkuwa kubanga bye nninako obukakafu. Ninye Tabs mu bigambo bye yawuliddwako ng'agamba mu katambi akamu nga bwe nkakuwaddeko era nga bwe njagala okawulire nti waliwo omukulu omu n'amannya yagoogedde era ogenda gawulira ng'ageeyogerera nti yataddewo akasente omuntu yenna alina obusobozi ogenda maaso n'okuba ng'amuleetera omutwe gwa Andrew Natumanya oba Ninye Tabs. Kibwanaaguleeta oba oli awo waliwo akasente kajja okufuna. Omutwe gwa Ninye Tabs bagwagaza ki? Tebaakomye ku mutwe. Kigambibwa nti Ninye Tabs yakoleddwako DNA ey'obuwaze nga bw'ogenda ogenda maaso n'okuba nga owulira mu kiwandiiko. Bino ebigambo bigendera ddala maaso n'okuba nga biba, era kigambibwa okuba bino byagenza okubaawo
ng'ali eyo mu basement oba mu kifo gye babadde bamukuumidde, ne bamwambula, ne bamukuba ebifaananyi, ne bamukaka okusala endalinga samples eza DNA. Kakati nga tetunatuuka ku samples za DNA, yakugambye waliwo omukulu eyabadde ategeeza nti atagaddewo akasente ku mutwe gwe. Omukulu ono olowooza yaani? Yamukola ki? Omutwe gwe agwagaza ki? Olowooza gwa kutunda bweru wa ggwanga kufuna kasente oba waliwo ensonga gy'agwagaza? Wuliriza. Katushabe Winston is from Kyamuhunga. Kyamuhunga is very close to our home. So now he has done his due diligence and due intelligence, and they've told him who Tabs is. And I'm told he has put a bounty on my head. What do you mean? He has put money. What Now, for what reason? that you will find out. Now, me, I will not stop talking about corruption. I will not stop talking about embezzlement. Regardless of who it is, for as long as your name is involved in any corruption scandal, I'm going to talk about you. Yeah, thank you, bro. So for Katushabe to come out and start issuing threats, he has gone to police, reported cases against me. Katushabe's house is right next to a road. I drove past that house because it is more so in our village. And the gentleman goes and reports criminal trespass against me for driving past his house, because his house is by the roadside. He also reports that I attempted to knock someone at his house. So he reported attempted murder. Now, Katushabe, as an individual, has chosen to take me on. But I don't care. Me, I am talking about corruption. If he's not corrupt, I'm not going to talk about him. And again, whoever is involved in corruption, we are activists. For us, we are whistleblowers. Where we see something wrong, we talk about it. We don't come to the internet to blackmail you. No, we are talking about things that everyone is seeing. Now, for someone like you have been categorically iveno chikwate bot. Bobato suka kumyaka asatu. Buli motoka gy'olabyeko, buli motoka gy'ovuzeeko, Katushabe yagikirya alinza okuyingira eggwanga. Check, kebera ku car logbook yo today. Check it. Katushabe Winston's signature is on that logbook. Same as driving licenses. Now, we are telling governments, look here, this gentleman has accumulated a lot of wealth over a short time, and this does not match with what he earns. As a matter of fact, Katushabe works as is the Commissioner of Works and Transport. His wife, Naomi Katushabe, is a commissioner or something on that level in internal affairs. His brother, William, is in ISO. His other brother, Wilson or whatever, what is it, Edmund, confiscated the government farm in Bushenyi under the disguise of his heading government programs, government farms and all that. Their other brother, Willis, was in charge of NRM manifesto and all that. This is just one family, and then we don't talk about these things. And this, I'm telling you, I'm not minding about these other ones. Let's talk about one person, Katushabe Winston. How much money is he stealing? He brought in the SGR deal. Mwina marabanga bazimbye buli wofulumira ekibuga nga bataddeko. I'm sorry where my Uganda is not going to be nice. Nga bataddeko vehicle inspection sites is a SGR. Government spent over 129 billion Uganda shillings, not million, billion Uganda shillings on that. Now, Katushabe came and stole that project, declared them incompetent because he made the environment impossible for them to work. I have testimonies of these people. And then he comes in and tells government, you have to pay these guys
because he had brokered a deal with them that they are compensated, then he shares the compensation, then government takes over this. That's not just one, that's just one of the things. There is also a case I had of 29.5 billion. That is just a drop in the ocean, my brother. That is just SGR. Now that SGR one, it was 129 billion. Wow. Chill the 29 billion that you're talking about. Ninye Tabs oba Andrew Natumanya yagamba ayogera ku nguzi era talumba muntu yenna nga si muli wa nguzi kasita erinnya lyo libanga omuntu gwayogerako nti yasaba oba yateeka essente obukadde n'obukadde ku mutwe gwe nti agumuleetera ensonga zaava ku nsonga ya nguzi n'ebikolobero ebirala bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Ayogedde omukulu oyo gwayogedde erinnya lye sijja kuddamu ly'owulidde nti akolanga commissioner mu URA. Mukyala we alina ekifeere kinene mu bifo ebimu ku bya gavumenti. Muganda we, mutabani we n'abalala nga bw'owulidde wano wava omulandira gwa family rule. Kakati Ninye Tabs oba Andrew Natumanya agenda maaso n'okuba nga exposing ebintu ebyo bannayuganda bebadde tebamanyi. Kakati bamubuuzizza. Bwe yakyaziddwa ku mukutu gw'amawulire ogumu bageze maaso n'okumubuuza ani akufeedinga information eyo era n'ategeeza oba ne bamugamba nti yandibanga state agent. Yabagambye omuntu amfeedinga information bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza munoonyereze ani afeedinga Robert Kyagulanyi Ssentamu information nange n'agimpa. Era ne bagamba nti wandibanga oli state agent n'abagamba ndi state agent ndi proud state agent agenda maaso n'okulabisa abali b'enguzi. Ndi proud state agent agenda maaso n'okudimandinga okuta kw'abasibe abagenda maaso n'okubanga bakwatibwa. Edi Mutwe, Akirewo Kivumbi, Waiswa Mufumbiro n'abantu abalala nga bw'obamanyi nga ne bano ba Elias Lukwago bakagendayo. Kakati kigambibwa nti bino ebigenda maaso n'okubanga bikolebwa omuli okuwamba ono Andrew Natumanya oba Ninye Tabs ya omu ku babadde bagenda maaso n'okubi exposinga before nga tebinnaba kubanga byapeninga. Kakati kigambibwa nti bano abakulu babadde nga beebuuza nti ono omulenzi information agijjawa ategeera nga drone ejja kujja ne bagenda maaso n'okubanga exposinga. Kati kigambibwa kyabasajja yabateeka dda ku bunkenke bali mugenda maaso n'okwebuuza era mu kuwambibwa kwe bamukoze ebintu by'ogenda okuwulira ogenda kutya okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Chimp Reports. Era nga bino si byaffe bagamba batya. Tabs alleges forced DNA sampling and threats during detention. Baamukase okumuggyako sampling za DNA ku samples za DNA ku mpaka nga teyeeyagalidde n'ekigendererwa kyazo nga tezinaba kubanga zitegeerekeka nga mukyali ku nsonga za DNA eza Paulo Kafeero n'abalala simanyo baziri kati zaabisse zino. Bw'owulira DNA mu bwongo busooka kutwala ku Paulo Kafeero n'abaana be abaana 25 nga kwavuddeko bana be batuufu 21 nga DNA yabawandudde nga ate waliwo ne provision ey'okubuusabuusa ebyo n'ebyo saggala bigendamu si bye byandeese. Wulira mu kiwandiiko. Journalist and social media activist Andrew Natumanya, popularly known as Tabs, has recounted what he describes as a traumatic ordeal during his several days of detention at an undisclosed facility, alleging he was stripped naked, photographed, forced to surrender DNA samples and threatened before being released on police bond. Statement eyo giwulidde. Munnamawulire ate nga activist ku social media naddala ku X amanyidwa nga Andrew Natumanya abangi gwe mumanyi nga Tabs yagenze maaso n'okunnyonnyola biki akatambi ngenda kakuwa yagenze maaso n'okunnyonnyola byonna nga bwagenze maaso n'okuba nga abiyitamu. Wabula ekyewuunyisa mu bimu ku byannyonnyodde mubaddemu bino wammanga. Yayambuddwa, stripped naked, photographed ne bamukuba ebifaananyi, forced to surrender DNA samples yakakiddwa okuggibwako samples za DNA zabadde ziragawa zabadde zigenda kukola ki. Era ne bategeeza nti singa anaabako kyayogera baamutiisizza ogenda maaso n'okuba nga obwo obutambi bwe bamukutte ng'ali bwereere bajja kubuta ensi bagirowoozese nti ono ye yatannuduzize. Kumbe abasajja baazimuko baamukwata obutambi ng'awambiddwa ng'atwaliddwa mu basementi ng'abalala babadde nga babakola kati nga kirowoozebwa nti kuno kwonna kutya
olw'amaanyi aga Ninye Tabs n'abavubuka ab'omulembe guno bwe gagenda maaso n'okuba nga bateekamu nga kati batandise n'okwinfluensinga abakadde era General Kaguta Museveni kigambibwa okuba nti okutya kw'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'ebigambo nga bino. Social media kati baalinga bakwata bannabyabufuzi bakulembeze kati n'abapostinga ku social media nabo akaseera katandise okuba nga kajja oluvannyuma lw'okutya kiki ekigenda maaso n'okuba nga kyapeninga kiki bannayuganda kye bateekerateekera omukulu nga baagala okulaba nga bamusiguukulula mu ntebe. Museveni katumukubaganye biri byali alowooza nti abantu ajja kubafugisa mundu aleete mundu babasibe batye badduke. Temumenya amateeka muleke tumukwasize wala abeemu kiri kyagamba mbu embonjakuentunulomabunjagala kusesa. Kakati wulira bwe tugenda maaso n'ekiwandiiko nga tukyali ku nsonga za Andrew Natumanya oba Ninye Tabs. Batugamba nti Natumanya was reportedly arrested last week by unidentified security operatives in Kamwokya and held incommunicado before resurfacing at Kampala Central Police Station CPS where he was released on police bond. Wadde bakozesa ekigambo arrested naye ate ekisinga okulabika obulungi ennyo n'okugendera ku nsonga kiri abducted oba kidnapped. Batugamba nti Natumanya oba Tabs wiiki ewedde yagenda maaso n'okubanga yakwatibwa abasajja abeebwekwerinda abataategeerekeka abaali batambulira mu mmotoka ekika kya drone baamusanga mu bitundu by'e Kamwokya ne bagenda maaso n'okubanga bamuwamba ne bamutwala ne bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekimu ku ebyo bitategeerekeka ensonga nga teyategeerekeka era bannayuganda naddala abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform ne bagenda maaso n'okubanga bamuyigga oluvannyuma lw'okumuyigga finally abasajja ne bamuta ku police bond. He is under investigation over allegations of unauthorized disclosure of official information and unlawful disburse of personal data. Egimu ku misango egyamuguddwako ng'era ne wetwogerera akyali mu kunoonyerezebwako mbu kwe kuwayo information oba kye bayita unauthorized disclosure of public information oba official information kyalina official information gye yafulumya nga tali authorized era mbu bagenda maaso n'okubanga bamunoonyerezaako na buli kati wetwogerera. Speaking after his release ng'ayogerako oluvannyuma lw'okuba nti yateereddwa, Andrew Natumanya said he was blindfolded immediately after his arrest and driven to an unknown location. Bwe yabadde yakateebwa ng'ayogerako eri eggwanga ku byamutuuseeko yategeezezza nti baasooka ne bamusiba amaaso ne bamuvuga nga bamutwala mu kifo ekitategeerekeka naye yennyini kyataategeera. After passing through what sounded like a sliding gate, he was led into what he described as ding-tiled room with no toilet, only a small plastic bucket placed in a corner. Yategeeza mbu bwe baali bamuvuga nga bamusibyeko ekiwero ku maaso talaba wajja alaga tamanyi wajja bamutwala mbu yawulira olujja oluggulwa nga eringa gate ene slidinga era agenda okuddamu okutegeera okumuggyako ekyoku maaso ng'alaba atudde mu kaluumu tekuli yadde toilet temuli yadde wabula kuliko akatuli katono nnyo mpozi ne bucket nga gy'alina okukozesa nga bagitadde wali mu koona. Baamukwootinze, they removed my blindfold banzigyeko akatambala ku maaso, gave me a small detergent bucket and didn't tell me what. Baamuggyako akatambala ne bamulaga akabaketi mu nsonda tebaamubuulira nti ako kaaki. They locked the door and said, welcome to your new apartment. Nti baggala oluggi oluvannyuma lw'ebyo byonna ne bamutegeeza nti kwegamba tukwanirizza oba oyaniriziddwa mu apartment yo empya Ninye Tabs. About 15 minutes later, he said two men entered carrying a President Museveni's campaign t-shirt bearing the slogan protecting the gains and urged him to wear it so they could photograph him. Uliriza. Abasajja baakoze ebikolobero ku Ninye Tabs. Mbu bwe baamutuusa munda waayita eddakiika nga 15 ne baleeta t-shirt ya Museveni nga bawandiiseko ebigambo smart protecting the gains ne bamugamba gyambale ne bagimwambaza ku mpaka ne batandika omukuba ebifaananyi. Kabadiki. They said, we want to take a picture of you and go tell Mosei to forgive you. I asked, forgive me for what? I haven't done anything against him. Mbu baamugambye oluvannyuma lw'omukola ebyo ne bamugamba twagala tukukwate tukutwale wa General Kaguta Museveni omufeesinge maaso ku maaso omwetondere omusaba akusonyiwe n'ababuuza ate ansonyiwe namukoze eki. When he refused, Natumanya told NTV another team of masked men entered the room, stripped him of all his clothes, uliriza.
bwe yabadde ayogera mu katambi k'engendo okuwa k'ogenda okuwulira, Natumanya yategeezezza nti bino nga bimaze okubaawo, then waliwo akabinja akalala bali abankubye ebifaananyi nga banyambaze t-shirt ya Museveni baabaze bamaze okukola ogwabwe bo ne bafuluma. Ne wayita akaseera katono ne wajja akabinja k'abavubuka abalala oba ak'abasajja abalala ne banzijjako t-shirt ya Museveni bali gye banyambazza, ne banzijjamu n'engoye zange zonna ne bandeka nga ndi bute nga bwe nazaalibwa, ne batandika okunkuba ebifaananyi n'okunkwata obutambi. They recreated how I was born. Mbo ne baddamu ne bakomyawo ekifaananyi ng'omuntu butya bwe yazaalibwa. Kitegeeza bamwambudde obutamulekamu yadde akantu. They showed me the pictures on their phones and said, the moment you post anything anti-government again, we are going to publish these pictures. Ne babimulaga bye bamaze omukwata, ne bamugamba nti bino ebifaananyi obiraba. Singa oddamu n'oyogera ekigambo kyonna, oba n'opostinga ekigambo kyonna nga kivumirira gavumenti, bino tugenda kubifulumya, abantu bajja kulowooza gwe eyata n'oduzizo. He said the threats left him fearing he would never be released. Nti mukadde ako yalowooza oba oli awo tagenda kuddamu kuteebwa, okusinziira ku bino bye bamukoze ayinza n'obutaddamu kugenda maaso na kubanga afuluma, ali mu basementi. Natumanya said he remained naked for several hours in the cold room under constant CCTV surveillance with lights controlled from outside. When he pleaded for something to cover himself, he said he was handed only the scarf normally used. Uliriza, yamaze essaawa oba yamala essaawa eziwererako ddala ng'ali bwereere, ali mu basement nga wannyogoga, ng'awulira ng'ali bute, ate nga mu ruumu omwo amataala abaga controlling nga bali bweru, talina wayinza kuyita, talina wayinza kwogerera, ate nga ruumu munda eri controlled era ng'erigenda maaso n'okuba ng'erabibwa ne kamera eza CCTV kamera, era nga kigambibwa okusinziira ku ye nti bwe yagezezzaako okulaajana ennyo n'abagamba bannange enfa, bagenze maaso n'okumuleetera sikaafu gye bakozesa okutugga abasibe oba okusiba abasibe, gye bamugambye nti empewo ekufuuwa kwata kozesa. I asked for something to cover myself. The only thing they gave me was the scarf they used to blindfold people during interrogations. Nti bwe nasabye banyambe bannayo obunyogovu bunzita ate nga ndi bute, ne bamukasukira scarf gye bakozesa okusiba abantu amaaso nga bababuuza oba nga baba interrogatinga, gye bamugambye gy'oba okozesa. Olwo nno ali mu basement, kakati nno onaawulira. He further alleged that investigators later brought a tray of syringes and insisted on taking blood samples for DNA analysis. Uliriza, nti yagenze maaso n'ogamba nti bwe babadde bakyagenda maaso n'okukola investigations by investigators, oba babadde bagenda maaso n'okumukolako okumubuuza akana n'akataano, bagenze maaso n'okuleeta ebyuma, ne baleeta buli kimu ebya laboratory, ne bamuggyako omusaayi, ng'omusaayi gwe bamuggyako gwa DNA, era nga bagenda kukola DNA zabadde batwala samples. Teyategedde DNA zabadde zaaki, era kino kyabadde kitegeeza ki, era mbu yagambye bw'ati, I asked for my lawyers because I needed to consent first. They said you are still playing games. I stretched out my arm and they uliriza, baleese empiso bamukube bamuggyeko omusaayi DNA samples, n'abagamba lwaki sisooka ne nfuna balooya bange, kino ne mukikola nga mmaze kukkiriza nga si byakumpaka kunkaka. Ne bamugamba gwe oli mu muzannyo olabika, n'akwata omukono n'agusikayo n'aganze temunzigyako DNA samples zange. Ne bamugamba ojja kugireeta, era ne bamukwata ne bamunyweza. Babadde baagala omuggyako akasaayi akatono, bawunzise bamukubidde ddala omusaayi guli gwennyini nga batwala DNA samples, ensonga tennaba kubanga etegerekeka. Later that night, kwekyo ekiro nga bugenderedde, Natumanya said he was blindfolded again. Tibaddamu ne bamusiba, era ne bamusiba ekigwero ku maaso, ne baddamu ne bamusiba engalo, emikono ne bagisibira emabega, era ne bamuggyaawo ne bamutwala mu section endala, era ne bagenda maaso n'okuba nga bamuinterrogatinga. A voice said, Tabs, you are finally here. Mbu waliwo eddoboozi eryasoose okujjukira bamusibye emikono, bamusibye amaaso, ne bamugamba finally, Tabs oli wano. We thought you were invisible. Tutubadde tulowooza oli invisible, tolabika, tojja na kulabikako bakukwatibwako. They told me if I did not tell the truth it would be, nti baamugambye
singa kamutanda n'agaana obbabulira amazima ku bye bagenda omubuuza tagenda kuddamu kulaba ku njuba ke kali akaseera ke akasembayo mu bulamu bwe nga balinga bategeeza nti yali agenda kuttibwa. He also claimed that a man and a woman in military uniform later arrived carrying hair clippers intending to shave off his dreadlocks, but were turned away by a guard who said he had not received instructions authorizing the move. The same guard later brought him porridge and reassured him. Bana abasajja batulugunya. He told me, bino bigambo bya Tabs. Tabs, I know you, nti Tabs nkumanyi. Don't worry, teweeraliikirira. No one is going to cut you. Waliwo yaleese enviiri. Tabs n'amanya bagenda kusalako enviiri ze. Era mu byonna ebyasinze okutokyalinga ne byabadde asinze okusabirira kulaba nga enviiri ze tebazisalako. Ebya DNA yalwanyeko abasajja ne bamugamba osaaga DNA samples tuzeetaaga, tulino zikujjako, tulino zitwala oba oyagala oba toyagala. Kakati omusajja oyo gw'olabaawo baamugjeeko samples za DNA. Genda wansi awo mpandiikira ombuulire zaabadde zigenda kukola ki. Kyokka nga wabaddengawo allegations ezigamba nti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni mulimu abamu ku bakozi baayo mbu bagambibwa okuba oba allegations nga zigamba nti bandibanga batunda ebyo internal organs. Illicit organs trafficking doesn't exist as a black market criminal enterprise in East Africa. Uliriza. Batugamba nti the most documented avenue involves Ugandan women recruited by private labor agencies for domestic work in Middle East states. Bano batugamba mbu waliwo abamu ku bannayuganda abaweebwe naye no story sijja gigendamu. Eyo tujja gikola lulala kubanga nkyayagala omutwe gwange, omutwe gw'oligwo baagutaddeko akakadde kalamba. Ate nze bino byogerako Katonda ne bakuteekako naye ze bakutaddeko. Ngenda gikola olulala tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tugikuwa naye nga nninye Tabs ono gye buvuddeko yayogerako ku bigambo eby'amaanyi ebikakali mujjukira oluvannyuma lw'okufa kwa kitaawe. Nakuwa ebigambo ebyo naye ebimu ku byo ng'abamu batandise okugamba nti bye byandibanga bye bamuviirako okukwatibwa. Tugenda mu maaso n'okuba nga tubikomyawo. I will tell you these things whether you want it or not. Mwiba sente, mwiba n'amagara g'abantu, tatafiire buli omu ali NRM, tikwagira NRM, kwogana n'aba NRM. Yesterday hariho MP wa NRM ateranga Tabs n'asasanya omunonga yasibye mutano okumyaka. Yayogera yakalira abakulu bano mu maaso n'abagamba mubba ssente muli enguze. Jjukira mu katambi k'enkuwadde agambye nti ye activism we amukolera ku bali banguzi era ye bayogerako atali muli wanguzi takubaako na buzibu. Ninye Tabs oba Andrew Natumanya. Kakati oluvannyuma lwa bino byonna ndowooza kansooke nkuwa esitoole ye bwe yagenze maaso n'okuba nga abyogera era yabadde ku mikutu egy'enjawulo ng'agenda maaso n'okuba nga annyonnyola biki ebyamutuusiddwako. Wuliriza. They drove for about 45 minutes or about an hour. You know, when your face is covered, I think you lose quite a number of senses. Yeah, so even the trace of time is a bit blurred. But maybe 30 minutes to 45 or about over 1 hour thereabout. Then what I remember, the establishment we entered, I had a slide gate. Push to the side and then we entered. Then they led me to a room. I never saw the other gentleman again. Then someone holds you on your arm and then keeps telling you step. Then you have to use your foot to see if there's a big step or small step. Then they led me to a room that was a bit Dingy. stingy and stinking a bit with urine or something like that. You know, I don't think you've had the privilege, I'm sorry to call it that, to be in a police cell, but there is that car smell that welcomes you there. It was the same. But after that, they removed my chest. It was a normal room with, with a bathroom setup, but no bathroom, no toilet, no nothing. It has, the tiles are above human height. When they give you like a small bucket, Nomi bucket or detergent bucket, put it in one of the corners.
Where you're supposed to ease yourself? They don't tell you what to use that bucket for. You have to use your brain to know what it is for. But I used it to ease myself when I had the chance to. And then they looked and told me, welcome to your new apartment. And they left. But then, after some few minutes, maybe 10 or 15, another 2 people, but not these ones. Because when they opened my face, it was just 2 people there. But now the other 2 that came after this had left. They were different people. The door opens and, hey, Tabs, you're here. Okay, now we have a gift for you. I said, okay, thank you. You can wear this t-shirt. It was Musaim 7's t-shirt for this previous campaign, Protecting the Gains, is it? Yeah, Protecting the Gains. But they were a little bit calm, so I took them for jokes. I told them, thank you for the gift, but I can stay with my clothes. I don't mind. Said, but now, Tabs, we want to give you this t-shirt. We take a picture and we go and tell Musai to forgive you. I told them, forgive me for what? I don't have anything that I've done against that guy, so forgive me for what? They told me, okay, but maybe when you need it, we shall not be here to give it back to you. And they left. They closed and left. It was a man So you never put on that? I never put that t-shirt on. But I think I should have. Because the other 2 guys that came with their faces covered undressed me. Sudio. These guys they stripped you naked, or? I don't know what language I can use to make it make sense. When I was born, I didn't have no cloth on me, yeah? Yeah. These guys made sure they recreated how I was born. Undershirt, t-shirt, shirt, whatever I had on my body, they removed it and took pictures of me. Sudil, I have a family. Sudil, I have a wife. I have my parents-in-law. My parents died, but I have parents-in-law, Sudil. I have friends, you know. But these guys took pictures of me and showed me the pictures and told me, look, Tabs, the moment you post anything anti-government again, we're going to post these pictures. For a moment, and they left with my clothes. For a moment, I felt broken. But after a while, I said, now, maybe these guys are not going to release me. They are going to post these pictures while I'm in detention, because I didn't have any hopes of being released. So they left with my clothes, and it was dark. There's a bulb, there's light in that room, but there's no switch. So the light goes on at their convenience, especially when they are coming to interrogate you. So, or they're coming to do anything or whatever. So they took like maybe like 4 or 5 hours. Now I did not know whether it was already morning or if it was night or if it was what time. I didn't have no gadget on me. They told, no, before the other ones who took my clothes left, they told me, is it you they gave Mzee a t-shirt and you refused? Okay, give us your clothes. I just kept looking at them. Then one of them came and put off my clothes and took them. I didn't hesitate. Took pictures and then they showed me. They said, don't you me? I just laughed about it and they left. And they told me, we were told you have microchips or whatever, or chips in your body. Put them to use. They were speaking in Luganda this time around. And they left. So I stayed there. Now, Sudil, this place is tiled. I've told you. It's cold. Bro, it is super cold. And then you have to sit in one place. You're alone inside there. There's also a CCTV installation in there, by the way. So you have to sit in one place so it can become warm.
And remain there. And remain there. But then, by the time the place gets warm, your body has lost it, is tired. So you have to stand up, then try to move around. Mind you, you're naked. And then at a certain point, there's a sales guard who doesn't leave. You can hear him outside. Outside the door. The place is locked, closed, yes, but you can hear him outside. So he comes and then he again opens. And now there's a woman there and a man in military uniform. Their faces were not covered. And this woman was holding a machine, a barber's machine, hair cutting machine. But now this gentleman, who was the sales guard, told them, so what is new with Tabs? And they tell him, we are here to take his hair off. This guy told them, I have not yet received those instructions. Kakati story eyo mpanvu naye ekisinga obukulu nti njikuwaddeko era obitegedde bulungi nnyo byonna nga bwe mbikuwadde wali era nenninye Tabs omuwulidde ng'agenda maaso n'okubanga yeeyogerera wabula njagala okutegeeza nti ebimu ku ebyo byogenda maaso n'okuwulira si gwe mulundi ogusoose byogenda maaso n'okuwulira tebabikoze ku nninye Tabs yekka wabula bikoleddwa ku bantu ab'enjawulo era story bazze baziwa nga nninye Tabs bwe kiri nti NTV emuggyeko interview eyo yagenze maaso n'okubanga ayogereramu bino nera NTV yemu yakolako ku interview ku bannayuganda abawerera ddala abagenze maaso n'okubanga bawambibwa n'ebikolobero ebibakoleddwako si gwe gusoose njagala owulira akatambi kano ng'era NTV ebikola egenda maaso n'okubanga ebawa omwaganya okwekisipozinga n'okukulaga ggwe atannawambibwako kubanga muli bangi n'okukulaga butya bwe bibeera sayidi eyo ogenda maaso n'okubanga omanya nti bino bye tulimu bya ddala era abakulu bano ekigendererwa kyabwe tekinaba okubanga kimanyika wabula nga ngenda okuwa akatambi kano nyongera okujjukiza era nyongera obbakubira omulanga ng'okkiririza mu mpeereza yaffe bannanga akatebe ako baakatugambye ssente ezo z'empandiisa awo ku ssente ezo tulinako emitwalo 25 ndowooza tuba tutuuse nga mu 40% tubulayo emitwalo 3 gyokka tuweze emitwalo 55 tufune entebe eyo tugende maaso n'okubanga tubaweereza awatali kukoowa awatali kubeera nga tuyuugayuuga n'awatali kutuula nga twekubidde olubege kuba mu kiŋŋaabye emirundi mingi nnyo so nsaba ssente ze tuyinawo twakafunayo emitwalo giri 25 sofa tubulayo emitwalo 3 tugende maaso n'okubanga tukutula entebe yaffe yebeere ng'efunika neebaza nnyo mwenna abagenze maaso n'okubanga mukola omulimu guno okulaba nga at least mutudduukirira mu mbeera eno naddala we kiba kyetaagisizza kakati njagala okwongera ebigambo ebigenze maaso n'okubanga bitambula omukutu gw'amawulire gwa NTV gwe gumu ku mikutu egyo emitono ennyo egivuddengayo okukolanga interviews nga zino okukola information bweti okuwa bano ababadde bawambibwa omukisa ogenda maaso n'okuexposinga ebyo ebibeera mu zitocha chambers oba mu kye tuyita basement wuliriza waliwo bannayuganda bangi abagenda maaso n'okulaga obulumi ssaako n'ebiwundu bye bagamba nti babifuna oluvannyuma lw'okuwambibwa ab'ebyokwerinda era ne bakuumibwa mu bifo ebyafunye kati erinnya eppya erya basement twogeddeko ne Jamshid Kavuma wamu ne Agatha Naziwa abagamba nti wadde nga kati bali bweru naye bakyalojja ebyabatuukako mu biseera bwe baabeerera mu buwambe nga bali mu mikono egy'ab'ebyokwerinda. Okumala ebbanga bannayuganda bangi bazze banyumya nga batulugunyiziddwa ab'ebyokwerinda nga bawambibwa oluvannyuma ne bateebwa nga bangi ku bano beebo bali ku ludda oluvuganya gavumenti okuva mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo. Ekifuba kino newenkola omuli Jamshid Kavuma nga munnakibiina ki NUP nga muwagizi wa Robert Kyagulanyi omu ku abo abawambibwa ab'ebyokwerinda mu 2022 okuva mu bitundu by'emasanafu. Ono mu kukwatibwa abasirikale abali mu ngoye za bulijjo yakubibwa essasi mu kugulu. bamala okunkuba essasi mu kugulu ne bankwata ne banteeka mu ka drone waliwo n'abaana abalala nga bali nga 3 bantwalirako n'abaana abalala 3 okuva ku Gladiator Paradise awo bwe bantuusa mu drone ne batandikirawo okunkuba kati we natuuka mu drone ne banteekako empingu olwo nkyali mu ssaati ne baŋŋamba weeyambuleko essaati yo ogisibe ku kiwundu essasi kwe likoze eki we bakubye essasi nembagamba kati najjamu nti essaati ng'ate already munsibye ne baŋŋamba gijjeemu eno we bakuba musajja n'ankuba omugere mu kifuba wano
eno omulala wakuba ku mutwe. Nti nga bamaze okumutuusa mu kifo gye bali bagenda okumukuumira bamutuusiza wa musawo eyamukolako ekiwundu ky'essasi era wano we yasobola okubuuliza ku be yasangayo ebikwata ku kifo kye balimu. So waliwo omusawo awo nampa obuweke bwalinga busatu nembumira bwe namala obumira ne bambeezaawo like 30 minutes ne baddamu ne bakebera pressure ndowooza ng'esse ng'eteredde nga bw'erina okuba. Awo ne bankwata ne banzikiriza wansi. Bwe banzikiriza wansi eyo waliyo abantu abalala. Kati we namalawo olunaku nga lumu nabuuza kwabo abantu ne mbabuuza wano naye tuli luddawa ne baŋŋamba tuli mbuya kuki ku Sseemwayi eyo wansi mu basement. N'ekiseera we kituuka Kavuma nga maze wiiki nnamba mbuwambe mbu batandika okumubuuza kajjogi w'ebibuuzo wabula okumubuuza kwalimu ensambagere n'empi. Kati oba mu kihuudu tebakugira oba tomanyi bakuliko naye wabula owulira amaloboozi nga ganjawulo onaakubuuza kino onaakubuuza kino ate byakumukumu naye we bakuba bakubawa wansi omulala nakubamu siraapu ku mutwe bwe bityo. Kavuma agamba nti mu kitibwa basement yamala ennaku 32 wabula tugambye nti aliko abantu beyasangayo omuli abasiraamu kw'ossa n'obusengo obw'enjawulo n'okutuusa kati bw'atasobola kwerabira. Kati waliwo omusiraamu gwe baleeta bamuggyeyo Katwe bakuba musiraamu najja nga yeekulula bwekuluzi paka wansi eyo madaala ate olina okujja nga weekulula naye nga bw'okaaba bo tebafaayo bwe batyo bwe bacunya. Kati waliwo n'omusajja omulala gwe baleeta ye ne bamuteeka ku mpingu ng'abeera ku mpingu bw'ati misana kiro ng'oyimiridde nga naye oli ku mpingu waliwo akatayi buba nga butayimbwa basobola okusiba empingu n'osula bwoti oba ne bakusiba n'osula nga emikono giri eno bwegiti nga naye oli ku mpingu. Naye kati omwo wansi mu basement mulimu woodi ezirimu mulimu woodi 1, 2, 3 waliwo n'akaluumu akalala akali awo ko kajjuddemu wayalingi w'amasannyalaze bwe kati bakeetoolooza zisoketi z'amasannyalaze eyo wansi. Kakati walimu n'akalala akakuubo kali bwe kati ko wansi wonna waliwo macupa we baba bakututtemu eyo tocha bakulinnyisa okwo ku bicupa ne bikusalaasala wenna nga naye bagamba otambule. Kati akakasenge ko baakaggala nze we nagenderayo nga baakaggala nga tebakyakayingizaamu bantu. Nti waliyo engoberezo oba timetable egobererwa mu kutulugunya buli lunaku. Balina timetable ku breakfast waliwo ababa balina okufuna emigo gya breakfast era mwambuka ne mukolaki ne mufuna akacyayi kammwe. Lunch waliwo ne kawungeezi ku sapa kati nga we biri ate era n'emmere we bagigabula. Ku makya mukeera ku buugi nga bulimu n'amata nno. Ekyemisana akawunga ke mulya kaba kalungi si kabi nga aka prison kalungi n'ebijanjaalo era ne bwoba tokkuse bakwongera. N'ekyeggulo okulya kwo bakuliisa nga w'oyagala naye encunya yeesingayo obungi. Kavumasi yekka alojja obukambwe obuli mu basement. Agatha Naziwa naye alunyumya lulwe anti ye yakwatibwa olunaku lwe bali bagenda ku lumbe lwa mukyala wa Waiswa mu Fumbiro. Kati bwe natuukawo bwenti bajja buzi direct ku motoka gye nalimu nga sennagifulumamu ne baŋŋamba we want this woman behind. Era olwedde nali ntudde emabega kitegeeza nti olwedde baali bamanyi we nali ntudde n'emmotoka oba gye nalimu ne banzijjawo ne bambika ekintu mu feesi kwe kumbuzaawo. Ono agamba bamukuba emigga egyasigawo ne gikwata ettaka nga bwe bamulaga obutambi bwe yakola ku mukutu gwa TikTok ng'alaga obutali bumativu eri gavumenti efuga. Nti lwaki okola vidiyo ezo lwaki oswaza eggwanga lyaffe mu mawanga amalala. Ne mugamba nze vidiyo nzikola olw'ensonga olw'ebitali birungi mu Uganda n'angamba gwe bikukwatirako wa so nga buli vidiyo gyandagaza embooko zenfuna ne bangalamiza nga bankubisa waya y'amasannyalaze zino solido nankuba ne mwega ne mugamba ansonyiwe nambuza lwaki owagira Bobi Wine era nankuba nga bwangamba kati yita Bobi Wine ajja kuyambi naye nga buli lwengezaako nga chaya anjogeza gamba anti nkugambye yita Bobi Wine akuyambi kati nange ngamugamba ngamba bwe nkuba yita erinnya lye kati nga buli lwengezaako kuyita erinnya lye ate nga mwongera bwongezi busungu nankuba nnyo kati bwe namala nenzirika
Naziwa amala ebbanga lya wiiki nnamba ng'akubibwa era oluvannyuma bamuleetera abasawo abamujjanjaba okusobola okukendeeza ku biwundu ku mubiri. Bakubuuza oyina awakuluma ne bakuleetera omusawo n'omugamba wa awakuluma kati n'akuwa era painkillers kati ne bakutereka eyo okumala ebbanga osooka owona ebiwundu bya wano ku ngulu gundi enkovu zino emigo gye beekusazeesaze then ne balyoka bakola ki bakutransferinga awalala. Bombi Kavuma ne Naziwa bagamba nti ebibatuukako mu buwambe byabalekako ebisago eby'omubiri n'eby'omutima era nti wadde nga wayiseewo ebbanga bakyalulojja era tebalowooza nti biri bava ku mmemme. Naye kyatuuka ekiseera nga n'ennaku ebbiri sisobola zikola ng'oyinza okuba okola n'owulira ng'ekifuba muno kikuluma oba kiva ku egyo migere omusajja gye bankuba omanyi ggwe ekyo ekigatto kya poliisi ekyo omusajja okikwata naye kikuba mu kifuba muno kati obeera awo n'owulira ng'ekifuba kyonna kikuluma naye nagenda mu zisikaani zonna nga bandaga nti ndi fiiti naye nga obulumi bwo tebuggwaawo kati nze neetikkanga nga nsobola okwetikka kilo 15 16 naye newe nteeka wano kilo 5 neŋŋenda okwebaga ŋŋenda ozuukuka nga muno munnuma. Kakati ebyo bwe bityo bwe biba era bwe bityo bwe bigenda maaso n'okubanga byapeninga kati Ninye Tabs ye ate ekikye kirimu okumukaka okumuggyako DNA samples ekyagenze maaso n'okubanga kimutiisa ekyagenze maaso n'okubanga kyewuunyisa bannayuganda ab'enjawulo kakati ebyo njagadde ngende maaso n'okubanga ate mbikutuusaako bubanga omaze okusubscribinga ku channel eno kyokola kya mutawaana nnyo naddala gwe atambula naffe ebbanga lyonna bwe tunaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tugenda maaso n'okubanga tuteekayo ensonga yonna kakuyambako ku notifyinga n'obeera nga ate bino n'ebyo bye tukuweereza ogenda mu maaso n'okubanga ate obitegeera gwampuliriza kakati gwamaze okubanga ogendako mu comment section n'oteekayo obubaka bwo nga sinaba kubanga nva wano njagala mpiteeyiteko mu bubaka obwo wabula yange yabwe ennyongero bajjukiza ku mulanga gwaffe ogw'okufuna entebe eyo tugende maaso n'okubanga tutereeza mu ngeri gye tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako obanga tukuweereza ensonga ez'enjawulo ku mukutu ogwa Reason TV bali kubanga okyagoberera era mu abali mu comment section kakati njagala kuyitaayitako mu bubaka bwammwe nga sinaba kubanga mpitaayita mu bubaka buno ngenda kusooka neebaze abantu ab'enjawulo benkakasa nti tebava ku mukutu guno mami wange Elizabeth okuva e UK nkwagala nnyo bambi we bali kubanga obeera ku mukutu guno essaawa 24 Red Zone kyetaddeyo n'obanga ogenda maaso n'okubanga okigoberera mami wange maama Kevin okuva e Switzerland we bali kubanga naawe obeerako ne maama London we bali kubanga naawe gy'oli ate n'okubanga tova ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga yonna gye tutaddeyo ogenda maaso n'okubanga ogigoberera mukadde wange papa David Mukasa okuva e UK naawe nkwagala nnyo bali kubanga ogoberera omukutu guno ate n'okubeerangako n'owuliriza ensonga ze tugenda maaso n'okubanga tukuyiggira ne tukutuusaako muganda wange Abudu okuva e South Africa nawe bali kubanga obeerayo nammwe mwenna abasinzira mu Middle East n'amawanga amalala gonna n'abali e Kampala mu ggwanga erya Uganda n'abali mu bitundu byonna abagoberera omukutu guno mbeebaza bwebaza kakati abajja mu comment section ate mmwe kye mukola nammwe kyansusso okuba nga muteekayo obubaka kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga ate tuzimbira ensonga zino nga bwe ngenda maaso n'okubajjukiza omulanga gwaffe ogw'okufuna entebe eyo tubulayo emitwalo 3 gyokka tulinako emitwalo 25 tubulayo emitwalo 3 nabadde nsuubira nti tunaagenda okuziba ng'ako tumaze okukakutula ku makya enkya weekend tugitandike nga tukuweereza tetulina nnyo nsonga egenda maaso natutunyigiriza kubanga updates zibeerawo naye olumu tukaluubirizibwa olw'ensonga eyo so tukasingula Brian we bali kubanga obeerako message yatuuse Kawuka Jimmy bali kubanga ogoberera omukutu ogwa Reason TV message yatuuse Kasimu Batuka message yatuuse Mosh Wine we bali kubanga obeerako Aisha Chie Aisha Chie Emmanuel we bali kubanga obeerako Reste Kauda we bali kubanga ogoberera Mugo ya Franco Sentongo David Sham Shagre we bali kubanga obeerako Branovic Sentongo bali kubanga obeerako Maureen Kachoni we bali kubanga ogoberera Semogerere Roni we bali kubako B Roni Kamande Mande nga bulijjo Muniru Kalenzi we bali kubanga obeerako Take That we bali kubanga nawe obeerako anwamise Kasamba Kali Kasamba Bakali we bali kubanga kwoli na Nyonjo
Jacqueline bali kubanga ogoberera, Abudu Masaba bali kubanga kwoli, Hadija bali kubanga oberako, bano bamuyise Shoko Tessa bali kubanga ogoberera, Lake Mubiru bali kubanga oberako, Jamaican Rasta bali kubanga kwoli, Mirembe Jemeo Kintu, Julius n'abalala mwenna abagenda maaso n'okuteeka obubaka bwammwe mu comment section ne tugenda maaso n'okubanga ate tutambula. So kaninde ka message, kaninde ka call, kaninde ka text ku WhatsApp okuntegeeza nti eje mitwalo 3 ejibulayo, tugenda maaso n'okubanga tugikata tugikutula tubeere ng'entebe yaffe etutuukako, tugende maaso n'okubanga tubaweereza mu mpeereza ate ey'enjawulo ng'entebe eno etukutula etutuuza nga tuteredde egenda maaso n'okubanga ate etukutula bannange. Tubulayo emitwalo 3 gyokka, tulinako emitwalo 25 egyakatutuukako okusinza ku Bazira Kisa. Osobola okujja n'ogamba nti zeze zibulayo zonna nzikuwadde, osobola okujja n'ogamba nti kwezo z'olina nze nkuwa entebe, nga tugenda maaso n'okubanga tutambuza katuuliziganye mu updates eziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi bowola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.